Alright, Little Boss ogamba otya? Kuli kayi gy'obadde obulidde. Bula wentyo n'endabika. Okay. Abantu abasinga bagamba bakomyewo okukola kivulu na kusaba kalulu mu balonzi bo. Balinde. Ekituufu kye ki? Sagala kwasabita najja. Naye ng'ogenda kwesimba otogenda kwesimbawo. Abantu babuulira amazima. Abantu banjibisa. Kale si kujibisa. Babiŋŋamba. Naye nkyabirowooza. Ng'oyagala kujja ku kifo ki? Bangamba ebifo bingi ebyenjawulo naye nkyabirowoozaako. Ndabe. Okay. Okay, wagendera ebweru ne wokomeddewo music industry osanze erimu abavubuka abatandise okuyimba music ng'awemula. Olowooza ki ekireetedde abavubuka abo okuyimba ennaku zino music oyo awemula? Ndowooza balaba nga bino ebirala ebiyimbibwa bibalwisa. Baagala byamangu ate era ebyamangu biggwawo mangu. So ndowooza bandituddemu ne bakirowoozaamu kubanga tebizimba ggwanga ate nga abamu bazadde abalala basuubira ozzaala. So nze ndowooza tebizimba ggwanga. Ekibuuzo kyange kyandibadde mukikola mutya okubanga mmwe temukyalina music mpya bwe murekodinga naye nga ne bookera ku makya noteekawo concert abantu bayaayana. Music amakya trending nga takaddiwa. Music ali original gwe tukola si wakunnyonnyola muntu tuyimba music atuula abantu ku mitima nga wakubeerawo lubeerera. Abasajja bayimba ennyimba bafana dda abafire naye abantu bakyanyumira music yabwe nti Christmas babeera banyumirwa fire. So abo betwalabirako naffe kye tukola tukolaba nti nkeera ku makya nga sirina music mpya naye nga nsobola okuteekawo ku abantu ne bajja nti music abantu basigala ku mitima. N'ekirala kyandibadde nti bannabitone abaayugumyanga eggwanga ebiseera biri ennaku zino tebakyalabika. Ki ekyabatuddeko? Simanyi bantu munaye baba n'ebizibu byabwe. Simanyi kuleka ng'ombuzizaayo omuntu gundi. Bayimbi bangi bwe tumanyi nti kati ng'okugeza tulinayo ba Red Banton, tulinayo ba Mad Tiger, awo bonna tetukyabalaba. Kaba kaseera kasobola okuggwako naddala kisinzira oyimba biki. Kaseerako we kaggwako ng'abalala bajja. Ng'omuwamu taggwako. Mukikola mutya okubanga muyimba music ataggwako? Anti ffe twalonda. Eno gyokoze season ey'okubiri erimu kyanjawulo ki okusinga kweri season yasooka? Ebyenjawulo bingi abajja ku ebyo balina bye baalaba bye baali tebasuubira era musuubire ebyenjawulo mugenda kubiraba nga bwe mwali surprised mu Africana. So mubisuubire busuubizi sijja babagulizaako. Okay, watusuubiza nti ogenda beera obeeranga ku Africana. What happened okukyusa n'ojja ku katikati? Wabaddewo ebyatulemesezza byesandyagadde kwanja mu kamera. So kwe kusalawo katikati ate katikati erina space nungi kwe kukyusa venue. Okay. Abantu abasinga bagamba concert zo baagala ozijjamu naye oziseera nnyo emitwalo 10 ku muntu wa wansi. Munaye ate abantu bajja tewabalaba Mariat nabalaba ali bangi. Kati show yange ekyenjawulo nti omuntu atuula nga tewali amulinnyirira tugikolanga VIP. Ekintu ekyo abantu bakinsabanga nenkigezesa omulundi ogwo gwasooka bakinyumirwa. So kwe kusalawo tukidde mu season 2. Keneyanzanya kitiibwa kya Mukama. Kyolusayiza olayimba kayimba ki? Abamanyi mukimanyi all along zenyimba mukwano bakita King of Lovers Rock. Omukwano nagusoma nenguka enkuka kati bwe nva kukugumanya nenguteeka mu nnyimba. So abaaliwo ku Valentine eyaggwa eya 2024 ku Hotel Africana
mumanyi ekyaliwo. So ate kati kino tugenda kikola nga kyanjawulo. Of course tuba tulina okuleetayo ku bintu ebipya. Tetujja basunirako bateeseteese abaaliwo mukimanyi. Bambi munyumizeeko abataaliwo nabo basobole okujja. Bannamawulire banange nsanyuse nnyo buli wembayita nemujja Jacob oyo nga bw'ayogedde bw'abagambye nze ndi muntu w'abantu. Lwawo nnyo okujja mu bantu. Ndi so reserved naye omuntu bw'aba ntuukirire ne tutandika omukwano ndi muntu owaddala. Njagala nnyo abantu abali real kuba nange wentyo bwendi. Ano kale abantu muli ekyo kimanyi. So njagala okwogerako katono nnyo ku bantu abaze wano olwaleero ndooza nja kubeera sides eri. School Glamour, very talented. Oli wakabi nange natandika bwentyo manyifu abayimba amaloboozi nze baŋŋambako naye ebintu byoyimba nga biri siro onoosobola naye nga nze byenjagala bimpulira. So nabiremerako mpaka Katonda bwe yajjanga nsitula mpola mpola era nkyali mu lugendo. Nina gye ndaga eyo sinnabatuukayo nkyatambula. So School Glamour tossa gaali. Nowera yakola ne Code Base Entertainment. Code Base luli bampagira nnyo. Era kyemmanyi ne ku luno tuli ffenna. Thanks for coming. Zafaran oyo tuli mu studio tulina kye tufumba. Mugina kiwulira very soon. She's very talented. Thanks so much for coming. Mzee wange, mwita mzee wange.